kati bansanga maganti nalabye Yesu omukono gwazo gwa malayika omukono ne gunstulawo nazemo okutegera nga ndi ne Yesu. Bible rimba nti ompise Mukama. Wali mutulo nga webase oba twogera ku? Saali mutulo, kyenzijukira nti nakyusibwa akati Yesu nanga nti ngenda kusindika amawanga z'ennyonyi ezo zenninya, naye nzijukira nti mu lulimi lwange namugamba nze atamanyi kwogera Luzungu, amawanga g'ebweru boogera Luzungu, ngenda kwogera ntya? Yesu yanjigiriza Oluzungu saasukka okusoma. Mabegaawo waliwo ka video akatambula ennyo ku mikutu emigatta abantu. Mbadde mu ba specialist nga bankebera saaweebwa na ku kitanda nze nafuna fatigue. I haven't been eating well. My diet is not good. I need to eat well. I need to eat vegetables. I need nebaganti okendezene ku bisiibo. Of course, bonga ba medical bakubulya how they feel about it. Yeah, kati cheche kyaliwo naye tebantwala ku muddwaliro. Newunya nange okulaba nga bantaddemu waaya nzisiza ku byuma. That was AI. That's not me. Muna business tumula business yo ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku sente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu kigokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Omuntu ne waba ava wala atya tekiina ngeri gye kimukosaamu oba gye kikwataganiramu na nkulaakulana n'ebintu byakola mu nsi eno oba okuba ow'amaanyi. Kisoboka naawe osobola. Olwaleero ate mu kisoboka tukuleetedde omu ku basumba ab'amaanyi era abagundiivu mu ggwanga nga Pastor Nalongo Irene Manjeeri. Gw'atamanyi Pastor Irene Manjeeri ali eyo katusooke tumukulageko wane ate tulyoke tweyongereyo mu programu yaffe. Olyaga ye lwaki mweru nnyo banange era akwata mu kizigo kikwatirako. Yesu bw'aba nsobozesa n'engula ekizigo kaakati ofaaki okiraba temugula bizigo nedda batabyagala mubireke. Amanya gange, my name's nze Pastor Irene Manjeeri. Pastor Irene Manjeeri. Nchaddeko wano mu kanisa ya mwannyinaze. I have visited my brother's church. We twalinga naye Bugirikapyanga. The one we used to be with in the Bugirikapyanga. Nga tunoonya Mukama. When we are seeking God. Bishop Patrick Makumbi. Nzize wano. I came here. Nga ndi mukoowu nnyo. When I'm so tired. Mbadde ne crusade Mayuge. I had a crusade in Mayuge. Ennaku nga mukaaga emabega. About 6 days ago. Nakomawo ku nnyonyi okuva Hong Kong, China. I returned on the plane from Hong Kong in China. Ne Japan. And from Japan. Na America. And from America. Tuli ku kisoboka naawe osobola. Tuli ne Pastor Irene Manjeeri. Tutandikire byali bitya ewaka we wakulira ani akuzaala? Taata ne maama. Taata ye mugenzi Mr. Yafes wakabi erinnya lyo mu Luzungu ye Japheth. Be baali abatabani ba Noah mu Bible abasatu. So my dad's name is Japheth ne mu Luganda Yafes. Nga bolaba nti nange nze Majorine neba mpita Manjeeri. Let me go back. 1982 Mukama nampita nanjiwako amafuta ndabye Yesu muggulu nga n'okujja e Kampala obanga agenda e London nga tuli baavu nnyo twabeeranga mu buyumba bwa ttaka bwa ssubi era n'okulinnya ennyonyi yasooka mu 1987 nga ngenda Bulaaya era nali mu kayumba ka ssubi mwe naviira kyokka nga najja e Kampala ne bampa visa America. Ebiseera ebyo nga teweetaaga visa kugenda London. Otandika ddi okugenda okulinnya ennyonyi? Watandikira London? Nasokera London ebiseera emu ku nnyonyi ya Uganda Airline we yagwira. Uganda Airline yasooka kati yamala ffe tutuusa London ate negwe Roma oyatira abantu nentuuka e London. Yes, nja kwogera buli kimu nga bwe kyali. Ensonga lwaki mpa nnyo ekitiibwa Omusumba Robert Kayanja ne mukyala we Pastor Jessica Kayanja, muganda wa Musumba Robert Kayanja, mukulu we eyayitibwanga Archbishop David Makumbi
mukama gwe yayita bambi era yaziikibwa mu America omwaka ndozo guwedde oba the year before last year. Nalinnya ennyonyi ne ngende Boston gye yaziikibwa nga bwe yali alama. Nenkubira mukyala we nengamba Bishop Esther Makumbi njagala kuntwala muzeewe yaziikibwa kubanga twali tumanyi tunaabeera e Uganda ntumuziika mu kitiibwa. Mukyala bambi naavuga emmotoka najja nantwalawo nenteekawo ekimuli nga nkaaba nempayo n'amabugo. Mukama bwampita nantwala ne muggulu ye musumba eyasooka Archbishop David Makumbi okukola lunch hour y'abalokole mu kibuga Kampala awali Pioneer Mosque kati bagijjawo ekizimbe kiriko nti London Chambers we wasookera okusaba okwamalya g'ekyemisana Pioneer Mall kali akali akawansi akondoza kati buli abagijjawo sibwe kati waliwo ekizimbe ekinene nnyo shopping mu kibuga ebintu biva bweru naye nzijukira nti ekizimbe ekyo we kiri awo ku London Chambers we walinga lunch hour ey'abalokole eyasooka ng'ekulemberwa omukulu Archbishop David Livingstone Makumbi mukulu wa Pastor Robert Kayanja kyobola bandi mukwano gwa family eyo kati bwe bandeetanga e Kampala nga Archbishop oyo mukwano nnyo gwa Pastor Simeon Kayiwa Namirembe Christian Fellowship ayina ne Bible College oba University ayina ne University Kayiwa yes, sebo. Kakati nga bandeete e Kampala Musumba Kayiwa ne Archbishop David Makumbi muganda wa Pastor Robert Kayanja bambi kati nga bateekawo emmeeza abantu balaba akaana akagenda mu ggulu nga ndi kachafu bwenti ka mu kyalo kangoyeza mu katale naye nga ndiko omukono gwa Katonda banteerangawo emmeeza ng'eyo ng'obuulira enjiri nga njogera Yesu yaŋŋamba n'ensabira abantu ne bawonerawo. Kolyo etandikirawa Mukama bwampita okuweereza 1982 nali mu P4 ey'omukyalo somero kyeri Bugiri Primary School era bwe lyatandika okutonnya n'otulongegona baguli amabaati nengatwalayo ku mmotoka ennene basobole nojjukira essomero lyo lyewasomerangamu mwe nasomera. Yesu yanjigiriza oluzungu saasukaawo kusoma oluzungu lwenjogera n'empandiika n'ebitabo nga ne ba editors tebalina mistake gye bafunamu. I stopped in P4 primary school mu America bagita elementary oba 4th grade seeyongerako so part of the anointing upon my life mukama kunjigiriza luzungu nakubeera nti nkolagana n'abantu abayivu ate nga ndabika ndi muyivu nkoze ebintu eby'amaanyi naye nga kisa kya Katonda era mbeera musiru nnyo okulowoozesa abantu nti olw'okuba ndabika nga bwe ndabika nti kuva dda bwe nali bubi nnyozi ffe twalyanga kalo na butiko kubanga yemmere gye twali tusobola. Maama yatutwalanga okulima pamba ne kasooli tumutunde tusobole okufuna school fees mulembe gwa Amini. Nze nalaba kwa Amini mujjukira because in 1977 nali wa myaka 7 so I was in P1 nali ngenza okubeerako ne taata embaale olutalo ne lutugobayo katate ne tuyimira nga tetusoma kati ate bwe banze Bugiri waffe gye tuzaalibwa e Kapyanga ate ne banteeka mu ssomero ne nasomerako ne naluwerere primary school ne tuvaawo bazaali ssente ne bantwala e Bugiri. So then I started from P1 until P4 so kyenkola bayibuli eno yenfudde kyendi n'okumanya Katonda Yesu w'amaanyi kituufu addira abali mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira ssimu. Pastor embeera y'ewaka yali etya? Embeera y'awaka twakula tetulina mukwano gwa taata. Taata yali musajja ng'alina akaduuka embaale ng'atunda bugoye bw'abaana bakazaalibwa awo batungira ku byalaano obwo bwandigaye nti material ya polista eteseerebwa eddwaliro eryo ne Nyanza. Taata yalina akaduuka akatunda obugoye bw'abaana bakazaalibwa embaale mu tawuni ng'oyise ku clock tower ku kkuba erigenda ku ddwaliro eddene embaale lye bayita Masaba Wing. Taata nge yayambalanga nnyo galubindi so nga bamuyita Machoine oba Masaana. Taata wange yawasa maama nga ye mukyala omuto. Taata wange teyatereera nnyo n'abakyala naye maama yatereera naye. Maama yakula abona bazadde be baafa nga muto nnyo atugamba nti baali baziika maama we nga wa myaka 4 nga bamugamba okuyiwako ettaka ewaabwe Busoolwe ng'azanya buzanyi ngalooza maama lwaki yeebase ate ne bamuyiwako ettaka. So maama wange teyakola na mukwano gw'abazadde kuba baali bafudde nga muto. Taata n'abeera ne maama kaakati ekirala kye yatundanga gaali menvu era ng'embaale bamanyi nti Machoine
who is actually my father nti yatundanga amenvu ng'abaana b'essomero mu lunch time bagenda ogula amenvu agabbogoya sukaali ndiizi nga taata yagatunda mu kibuga nga akaduuka ke kajjula amenvu mangi nnyo so mukama yampita ndi bugiri ewaffe mu kyalo. Oli mu kyakuna. Yes sir. Mukama akuyita okubuulira enjiri. Yes sir. Okutandika okubuulira enjiri zaali ssente ezikuwerera nga ze ziweddewo oba awo koolo we yajjira ng'olina okubeera? Mukulu Mukiibi mama wange yali mukozi nnyo ng'alima nnyo ate nga naffe twakula yatuyigiriza okulima. Maama yatuzaala abaana 15 nze ni namba 9 ku bukulu bwange ndi omu ku bata ewaffe naye mu kika kyonna nze nasooka okulinnya ennyonyi n'enyamba ne bannange gye bali ebweru w'eggwanga mu Amerika gye bali ate nga nze ataasoma. Taata yagezaako okuweerera abaana bakulukulu naye abasinga baatufaako nga sibeera na mu Uganda nambeera mu Amerika. Maama yali yatuyigiriza okulima ng'agenda mu katale n'atunda lumonde muwogo kasooli gwe yali ng'alima n'ebirala egyo emyaka of course essomero ery'ekyalo school fees nga taba mungi nnyo naye nga yasalawo nti tukoma tetusuka P7 tusoma kasosomako notuka P7 ng'obivaako batwali bangi nnyo era baganda bange bambi abasista bange baafa mu baana maama be yazaala bawala nzenze kakyaliwo naye bonna baafumbirwanga bato nnyo olw'okuba nti okusoma kwali tekuliimu. Kisoboka naawe osobola. Tulina Pastor Irene Manjeri akunnyonnyola gye yava. Tomulabira naawe mu kibuga mpozi Busolwe. Maama wange azaalibwa Busolwe era abajjajja gye baaziikibwa nkola yeeyo ku sseri nagikolayo ennene. Taata azaalibwa Butaleja naye maama alimu Olusoga. So she's a combination of abantu abanyole n'abasoga. Pastor oli musoga oli munyole. Taata ava Butaleja so definitely mbasiri musoga maani munyole. Naye twazaalibwa Busoga. Naye okoba Olusoga twakula ke twogera Olusoga era abantu balowooza ati ndi musoga so because ndi muntu w'abantu nkireka nga bwe kiri. But my father is from Butaleja, so that makes me not be a Musoga. But I was born in Busoga and I grew up speaking Busoga. Ate njagala nnyo Abasoga. Ngenda nnyo n'enkola enkuŋŋaana. Ebugiri Kapyanga gye nasooka okuzimba ekkanisa era nakati gyeri wiiki ewedde mbaddeyo nga nkoze olukuŋŋaana mwe nayitya n'Abazungu Mayuge ne luleeta emitwalo n'emitwalo gy'abantu. Nkola crusade okwetoola eggwanga. Ng'abantu bangi bayitirivu era ne bagaa kino kiyitirivu naye mmala n'engenda eka gye nasooka okuzimba church buli lwembeera mu Eastern Uganda n'enkola overnights abantu ne beeyuwa ne bajja okuva buli wamu radio za Eastern Uganda zonna ziba zinnanga buli lwemba nga gyendi. Omwana ali mu kyokuna gye myaka ogambye 12. I was 12 years old in 1982. Yeah. Okugamba nti naayitibwa kubanga ebiseera ebyo eddiini oba enzikiriza yali ntono ng'obusamize bungi kyensuubira ekiseera ekyo bakwawula batya nti nno kuno okuyitibwa okuko kwa Katonda si kwa busamize? Oli mutuufu. Kati nze natandika engeri gye twatusabira mu Church of Uganda. And of course, you know, to Church of Uganda. Wali mukristaayo. Exactly. Nene kakati oli mukristaayo. Oh yes, my parents. Omanyi ebintu mwabyonoona mmwe bennyini. Yes. Nti wa Church of Uganda tumuyita mukristaayo. Yes sir. Ate era nagenda okulira nammwe era nga muli bakristaayo. Exactly. Kati waneno mu kweyita wa Church of Uganda. Enjawulo Mwoyo Mutukuvu Mukulu Mukiibi. Holy Spirit. Kwogera mu nnimi ze twogera. But we are the same. Yes. Mu Anglican mulimu abalokole ddala era betuwa respect. The difference with us as Pentecostals, Mwoyo Mutukuvu. Awo nga set up where that can't easily be changed. And we don't fight against them. Okay. Pastor, bakwawula batya nti no kuno okuyitibwako kwa Katonda. Si kwa kubanga n'abasamize nabo babeera n'ekkola. Abanglikani abo nga gye tusabira Reverend bamuyita Reverend Jackson Were yali azaalibwa bitundu by'e Busia. Yali Reverend owa Church of Uganda Naluwerere ne Bugiri biddiringanye nga bolaba Kibuye ne Katwe kati ewaffe mu kyalo ne wabeera Kapyanga. Reverend Jackson Were ebiseera ebyo waaliwo kye bayita ab'omuluka. Simanje ennaku zino tukyalina ab'omuluka n'abegombolola. Edda kye muyita LC kati. Yes. Kyalinga bamayumba 10. Olaba bwe siri muto.
kakati ba eros bamuyita eros bayitanga bamayumba 10 twalina aby'omuluka twalina ab'egombola kati ow'omuluka mujjukira bulungi Mr. Deyongera okuliraana kye bayita kati Bugiri district awaalinga ekkomera ly'e Bugiri essaawa ezo 2 ekitangaala bwe kyakka ewaffe wenzaalibwa ab'okukyalo okuli n'ow'omuluka yali atambula okuva mu maduuka e Naluwerere ng'addayo ewuwe olw'okuba nti ewaffe mu kiiko mbu baalaba ekitangaala ne Reverend ng'ali waggulu ku Church of Uganda baalaba ekitangaala era Reverend ne bakeera enkya ewaffe kubanga maama gye yali atwala okusaba n'ow'omuluka Jackson Mr. Deyongera ne baga nti kiki ekyagudde wa Mr. Yafes Wakabi kakati ne bakyalo nga bakuŋŋaanye enkeera weewagira n'awamawulire kati bansanga mbaga nti nalabye Yesu omukono gwaze ogwa malayika ne gunsitulawo nabadde ndi nga nfuluma mu kafumbiro ak'ettaka ak'essubi bwe twabadde tuliira ekyeggulo omukono ne gunsitulawo nazzeemu okutegeera nga ndi ne Yesu ng'ate mu muyembe mu lujja waka ewa maama ne taata maama gyali era musabe nnyo maama wange zizika Bayibuli bw'aba asaba she's almost 90 years old mu muyembe mwalimu bamalayika abayimba mu kitangaala ekyo again Bible luyimba nti ompiise Mukama olwo n'aba Anglican baluyimba naffe tuluyimba nziramu okutegeera nga ndi maaso ga Yesu awo wennyini wooli olaba ekitangaala abantu kye baalaba ekyalo kyonna wali mutulo nga weebase oba twogera ku saali mutulo kyenzijukira nti nakyusibwa nenziramu okweraba nga ndiwo sibeerangako nga ndaba bamalayika abayimba ndaba abaana abato mu ngoye enjeru nze nali mu kagoye nga kafiika ku gomesi ya maama like 2 Christmases ago taata yajjanga n'atulabako mu Christmas mukka nga bwe tumulaba naye nga yabeera Mbaale ffe nga tubeera mu kyalo ne maama okuva ewaffe okutuuka e Mbaale mayiro 8 so I remember nti akateeteeyo ako era nakatereka nkyakalina nga souvenir akateeteeyo ako kaali kafiika ku gomesi ya maama Christmas zinga 2 emabega ne bakatwala ku kyalano Buwero ne bagattagatta ne bantungiramu akateeteeyo ako kakati mbandi mu ggulu ngenda okulaba nga bamalayika ate nze sibafaanana baana bato bali mu ngoye zitukula nnyonjo nze ne mukatateeyo kakadde nga kaayulika nako wano bwe kati I remember that very well kakati Yesu nanga nti ngenda kusindika amawanga ze nnyonyi ezo zenninya Irene Manjiri ogenda kutambula amawanga obuulire enjiri naye nzijukira nti mu lulimi lwange namugamba ng'andika na katone kuva dandi sharp nabuuza ekibuuzo nze atamanyi kwogera Luzungu amawanga gebweru boogera Luzungu ngenda kwogera ntya nga Mukama Katonda oyagala ngende mbulira enjiri mu nsi yonna nzijukira nti yankwata ku lulimi n'agamba ati I'm anointing you ekyo nkijjukira bulungi mu Luzungu you will go and preach the gospel all over the world bwe nakomawo I think the experience was like 2.5 hours like 2 hours bwe nadda nzijjukira bulungi nti bwe nzira engulu nensanga maama nga tebavudde mu kafumbiro we bali ne bannyinaze basatu abanzirako omu kubo ali mu America John tuba tuli mu fumbiro maama nambuza nti ovaawa ne muga nti mbadde ne Yesu mugulu nabo nga tebavudde ewaabwe kitangaala kiri ewaffe wajjawo ng'oyinza okulowooza nti oli mu river y'amazzi oba oli mu mazzi eddoboozi liringa nti amazzi ago yali mwoyo omutukuvu eyajja in our home for the first time. What was the process omuntu ali eyo ku TV akimanye nti ekitangaala kyajja mu ssaawa nga 2 ez'ekiro kati wekijja mu ssaawa nga 2 ez'ekiro ne kikusitulawo ne kikutwala mu kayembe we watuuka mu muyembe ne kikwambusa mu ggulu maama yaŋŋamba nali ndya emmere nga ninganga afunye obuzibu kati nali ndya emmere ng'egwa wansi mbege ffe mu kyalo twatuulanga ku lujjuliro lutulwetoloola tebyali biseera bya fooko na jjiiko nga tuliisa ngalo era nzijukira nti olujjuliro olwo baateekangawo kye tuyita eggama edda twalinanga kye bayita eggama mu muziyita tampeko nnaku zino tampeko zajja luvannyuma za plastic edda twanyweranga mu ggama kati ey'ekyuma ekikopo ky'ekyuma so maama yateekangawo eggama 2 ez'amazzi kati ebyo ebiseera nga tunywera wamu musobola okukoza musowaani nga 3 abaana nga 8
mukoza wamu obega bwokoza. So nali ndi emerenge gwa mama n'abanga abogolera genda webake jukira obulamu bw'omukyalo akafumbiro kabeerako kakesubi ate nga n'ennyumba gye musulamu in the same compound ng'eri yokka. Okay, ennyumba ey'ettaka. Kati mu kufuluma wano yandibadde ate agenda okwebaka nga bano bakyalya nafukamize ng'agala okusaba. Kati awo mu luggya bwe baasimba omusaalaba bapasita Kayiwa bwe bajjayo mu myaka gy'ekinaana awo nafukamira waliwo omusaalaba nakati bw'ogendawo bwe baasimba omusaalaba nafukamira ng'asaba obulamu bwange ne bukyusibwa okwesanga nga ne maaso ga Yesu. Naye nzijukira nalaba omukono gw'omuntu. Abamawulire bajja okumbuuza ebibuuzo nga mulimu n'abanoodhana kuva dda boogera Luzungu. I think because they are very bagezi nnyo. Kyokka gwe wapifo abakubuuza ebibuuzo nange Oluzungu n'abantu ne beekanga nti the interview for Taifa empya bukeddewo edda bamuyitanga Taifa empya ngabo muno boogera nange Oluzungu mukulu mukiibi mbaddamu mu Luzungu ng'ate wakati tebandabangako nga njogera Oluzungu okuvaako olusiddangayo butayogera Luzungu. N'abaana bange nnyini bagamba bwe ngenda ku graduation zaabwe mu America because all my children are graduates. They're like, Mom, people think you are a graduate. And I'm like, tell them the truth, that it's because of Jesus. Kisoboka naawe osobola. Tuli ne Pastor Irene Manji eri. Teyagenda ku ssomero n'asoma wabula Katonda ye yamuyigiriza olulimi. Pastor Irene Manji eri ebigambo by'oyogera kubanga oli muntu mukulu. Yes, sir. Asobola okubeera nga ajjibwako ebigambo abantu bye bakkiriza. Yes, sir. Ennaku zino ebintu byatabukamuuko. Tuyina ba fake pastors. Sina ba pastors. Bambi kibinyo. Wabula ne mu basiraamu gye bali ne mu ba kibinyo kubanga boonoonera bannaabwe abandikiriza enjiri ya Kristo entuufu. Kati ffenna ne tufaanana bwe tutyo naye eriyo ffe abamu mukulu mukiibi nga Katonda yatulonda kasasiro ku ttale n'akuteekawo bw'ati nga era nga bw'obadde obuuza Pastor Manjiri yavaawo. I don't blame you. So there must be some testimonies. Tulina kuweereza lwakuba tujja kusonda ssente tugula amamotoka. Tulina kuweereza Katonda nga abantu balokoke. Emmotoka Katonda azituwa. Kiki ekyaddirira oluvannyuma lw'okuyitibwa kuno Katonda akulonze? Bwe nafuna ettutumu mangu nasooka ntuzimbayo akakanisa k'essubi n'ettaka kati ate nga sinalinnya nnyonyi nemba nti nsimbye ekyakyo eriyo. Kati bwe nabeera ebweru nga nsindika ssente okugimaliriza. Otandika ng'obuulira enjiri ng'ozimbyewo eyiye olw'ettutumu lye nafuna ng'abantu bajja ne bampagira. Abantu omulina ba Church of Uganda, omulina abasiraamu, kyova olaba nze tondaba mu ntalo z'amadiini. Omuntu mubuulire enjiri. The Bible says God said, I set before you life and death, choose. Naye sirina kukuvuma olyoke olokoke. Siri omu ku basumba balinnyirira amadiini malala tekinyamba. Nakula nina enkola nti sikkiririza mu kuwakula ntalo. Nze obulamu bwange bwonna bubadde bwa byamagero. Omuntu ali eyo asobola atya okwawula nti nno ono mufere ono si mufere? Bayibuli egamba muli balabira ku bikolwa byabwe. Kakati nze sinza gamba bantu nti mutambulire mu butuukirivu ate nonsanga mulungi n'omusajja atali mubazi. Saagala bwenzi bubba ekitiibwa ku muntu bukugalira enzigi bujjawo favor. Kakati balabikira ku bikolwa. Omuntu Mukama yampitamu nkole mu kimu ate wuuyo atissa abawala mu kwaya embuto. Tonjogeza binanvumisa gwo bitandise ebyo. Ndowooza ebyo tubireke. It's worse these days. Yes, sir. Nti abantu bababbye. Yes. Abantu bagenza okunoonya Katonda. Yes. Mu mbeera zonna ate ne batuuka ne bali desperate ensisi nyangu. Yes. Omuntu ekimuleeta mu church pastor oyo ansabire ayagala kulabemu Katonda. Naddala ekintu kya ssente kireeta obunafu. Nze nzikiriza nti ne bw'oto fera bantu Katonda waba yakuyita aleeta ssente. Aleeta ssente. Ddala Katonda yatonda eggulu n'ensi yasobola okulemera otuwa ssente zizimbe kyaki. Emmotoka kyeki nze nsigana amamotoka. Emmotoka ze n'akasiga sizijjukira bungi bwazo. Ezimu abantu bazimpa buwi because as a giver, givers never lack. So my giving lifestyle also attracts people to give to me. Ne kati omuntu nga nze Mukama gwe yasanga mu kyalo eyo nga neezigula Colgate tetulina
okusenya twasekulanga manda mu kinuga nagesigiri ngate tugocha tugatunde mu town tufune school fees nga mama yatugiza n'okwocha amanda mama yatugiza n'okuba matafali agettaka nga we can't even afford okugula Colgate nga amanda ago gasekula mu kinu nomenya akati wali ku muti n'okagaaya okay the threads it makes nonyika mu manda nokwate kadomola k'amazzi nga bwe tusobosenya gatukula atumatu gatukulanga nnyo kati nga bw'olaba nga tegatukudde bulungi ng'oli ekikajjo mubadde mumanyi ekikajjo kisenya amannyo ekikajjo kikola nzijukira nti ng'abaana b'omulembe guno aba.com mugenda mu supermarket n'ogula deodorant bw'omala okunaaba owunye bulungi ffe tetwalina that opportunity nga bw'omala okunaaba otandise okukula emyaka gy'ekivubuka ng'ogenda ku muti gw'omuyembe gw'omucungwa mu lusuku lwa maama ebikoola ebyo eby'omucungwa bw'obikunya bw'oti fluid evaamu eyo noyisa mu nkwawa osiba ng'oli fresh. basi ebyo wabikolako? Yeah, of course. That's why njagala abantu bafune mu programu zino balimega mapasa manje eri enyonyi enyonyi is just enyonyi tusigale nga tujjukira mukama gye yatujja enyonyi zeri ndigula ne zivayo mu bbanga ne zitta abantu neeyo mu bbanga tusigala twetaaga Katonda atutambulireko enyonyi bw'oba ojagala nnyo giyingira is simply a bus in the air but it doesn't make you rich. Ebbanga lyonna ly'olinnye ku nnyonyi ogenda n'obuulira enjiri obeera ng'ogize bw'oti tokubamuuko ku kyeyo. I remember nti nababuuza ebibuuzo nti bane bw'otuuka ebweru abazungu bakuwa ssente anti bye twakula tuwulira era n'emirembe gino gye tulimu bw'obeera n'abazungu kati nga bembadde nabo emayuge lwakuba nti nze mbeera ne security y'emmundu wensula na buli wendaga bw'obeera n'abazungu n'otobeera na security ne bw'aba mwavu balowooza yakuwadde ssente. That's why I'm very security conscious. Mr. Mukiibi si buli muzungu nti mugagga nsaba emikwano gye mwina ebweru bababuulira amazima bababuulire nti ne London eriyo abazungu abasula ku abasabiriza mu America waliwo traffic lights w'oyimira n'osanga omuzungu oba kinandeetera obuzibu akutte cardboard ng'eriko ebigambo nti I am hungry, anything will help, God bless you. Aba ne bamuwa coins ne bamuwa dola emu kubanga apapula ka dola emu gye kali. Kati mbuuza ebibuuzo lwaki abalina ku bantu ebweru tebababuulira mazima nti ensi zonna zirimu abagagga naye ate ensi zonna zirimu n'abaavu oba bazungu oba baddugavu era siri mu kuvuma bazungu ebyo sibikola naye ensi zonna zirimu abagagga n'abaavu. Pastor bw'ogendako ebweru okubako ku kyeyo? Of course ku myaka gyange egy'obutaate nga ndi strong nakuba ebyeyo nakola mirimu ki gye wakolanga? Nze kuva dda ndi mugezi natuukayo nensangayo Abannayuganda bakyatereera nenzigulawo bizinesi ebweru cleaning amayumba g'abagagga kati nga abagagga basasula nze nsasula ku ggwe eyakatuuka atannayiga bulungi mbeera ate nga ze nkuwaza okkiriza ate onooyomba nga ate tolina kukkiriza kola ate nga nina okuyamba abantu bange Uganda kisoboka naye nga ate ku weekend mbuulira enjiri. Pastor mu buneeno obudde nga bugenderera emabegaawo waliwo ka vidiyo akatambula ennyo ku mikutu emigatta abantu. Buli omu yakoogererako ebigambo bye. Of course ebyo oba obisuubira oba omanyiddwa oteeka okukkiriza okuvuma gwe boogerera kitegeeza nti amanyiddwa. Naye nze saagala kukoogerera kyali kiti ekituufu Pastor? Nakomawo 2 weeks ago okuva Hong Kong, China, Japan, America. Olugendo okuva Hong Kong okutuuka America ennyonyi yamala 22 hours. So I was very exhausted, I was very tired. Nali nsookedde mu America nina byenkola ebyobuweereza kati ate kuba mpita ogenda mu Asian countries olugendo olwo luwanvu nnyo. So I went there but then saagala kudda Uganda nga sisose kulaba ku baana bange kubanga twali ntegeka yali etambudde bwekyo tinja kuvira mu America okudda Uganda. So nenzirayo mu America ndaba abaana ndyoke nzijemu naye ate empise n'abazungu abasuma b'amaanyi ba Dr. Kakuudo nga mbayise crusade y'emayuge mu kyalo
Mayuge no town eri established kati eriyo ebyuma bya sukali ebyaba agents eriyo abantu bayitirivu ate eri kumpi ne Lake Victoria so abantu ababeera ku myalo bonna bafuna nga baze mu kungana n'abagira ku maato so nako wanafuna fatigue kati ate nga ndiko pressure abagenyi sagala batuuke ku nnyonyi ya Uganda nga siriyo kijja kulabika bubi kati nkoze programu nabo nti bwe mutuuka mupangise motoka ya tourist ebatwali mu hotel gye mwagala okusula kubanga baagala n'okulambula so ekyo nekinyamba kati nenkoma mu Uganda nga muze ennaku 3 zokka okutegeka olukuŋŋaana lw'Emayuge nenfuna fatigue nga mbeera ku radio okuva ku makya okuzibya obudde ate nga mu America mbadde mu kusiiba mu Hong Kong kati radio ez'enjawulo how do I do it ne bwe mba siri Mbale nsobola okozesa essimu nenjogerera mu studio Mbale awo nembawo nengenda ku Eastern Voice nembawo nengenda ku Impact naye nga abantu balowooza nti ndi mu studio so because I have that media experience so kiyamba abantu bajja mu bungi ate abantu nga banjagala nnyo kati of course ngeno bagamba tukyaziza abazungu bamaanyi okuva mu America sajja bakatonda baliko amafuta basabira bane bawona of course ekyo nakyo kyaliwo era nabo bamaanyi ddala nenfuna fatigue bambi olunaku lwe nakolapsinga nali tukomyewo e Kampala n'abasirikale bange ssaawa 7 gwa kiro kati nga ate nina okkeera ku Pride Theatre 12 mbere mu services 2 ate nga ne Bishop Makumbi ampise kakatyawo wakati ate nga bambi ne mukwano gwaffe Musumana Mutebi gyali in fact Musumana Mutebi tugenda mu kyaza nga 16 omwezi guno ku chaachi yaffe ennene Kajjansi Kitende Kitovu etuuza abantu 2,000 she's going to be the main speaker kati nzijukira twali twakamukyazaako ku Pride Theatre nzijukira nti nenfuna fatigue kati naleka abantu ku Pride Theatre nga bakyaliwo ne banvuga ne bantwala erweza kakati awo of course twaliyo n'abasumba abalala ne Musumana Mutebi yaliyo naye nze ne ŋŋamba omutegesi nti nze sijja kuweereza naga neebuuza ku bantu nenga kati kambuze ku bantu naye nga ntegese nti nja kugenda nga bukyali nga ntandise obutewulira bulungi kati awo fatigue ekuleeta n'omutima okuba mbadde mu ba specialist nga bankebera saaweebwana ku kitanda nze nafuna fatigue I haven't been eating well my diet is not good I need to eat well I need to eat vegetables ne baga nti okendeze ne ku bisiibo of course bonga ba medical bakubulira how they feel about it kati kyekyo kyaliwo naye tebantwalako mu ddwaliro neewunya nange okulaba nga bantaddemu waaya nzisiza ku byuma that was AI that's not me wali olabeyo omulwadde gwe batwadde mu ddwaliro obutambi mu ngoye zobaddemu obutambi nga olina ebyuma mu nnyindo that's not real that's not true Pastor bigambo bingi ebyayogerwa ate okusinga teriyo musiraamu yabyogera teriyo mukatuliki naye ate ebigambo nga biva waneno obuzibu buliwa tuswala bambi tuswala I think abakristaayo babalokole tukyuseemu awo ne Kaini yesanga muzibu ne Katonda n'amukolimira mu Bayibuli abaana Adamu eyasooka ku nsi be yasooka okuzaala omulenzi omukulu yali ye Kaini omulenzi omuto yali ye Aberi oba Ebo kakati Kaini olw'obujja nti kubanga Ebo yawaayo ekiweebwa eri Katonda n'amusiima kati ate yasalawo kutta munne omusaayi gwa Aberi bwe gwakulukutira ku ttaka Katonda n'ajja mu bukambwe n'abuuza Kaini nti where is your brother Kaini mu butamanya yaddamu Katonda am I my brother's keeper Katonda n'akolimira Kaini I think abakristaayo oba abalokole n'amukolimira we wava ekigambo vagabond so kati ffe nga abakristaayo abalokole abakkiriza mbadde nga nti ate munno bw'afuna ekizibu ate toyogera ebyo bambi era oba olaze abalala nti bulijjo omuyinako akakuuku kyogolaba nze abo sibanyiigira kubanga n'omuntu gwe simanyi bw'oba onvuma mba nakukola ki natya bw'oba tonjagala beera gy'oli nange mbeere gye ndi sijja kulumba naye onvumira ki Yesu yagamba mu Marko essula 16 olunyiriri olw'15 ne 16 nti go to all the nations of the world and preach the gospel and pray for the sick and they shall recover. Sibuulira nti ngenze ku ddiiru zakubba bantu bambi mba ngenze kuweereza Katonda kati mu kifo ekyokunvuma
why don't you join me tuweereze Yesu eggulu gyeriri negenda gyeri naye nze nabasonyiwa nze seetaaga genda mu nnyanja lwa ssente sirigenda mu nnyanja siriyambala mayirizi sirigenda mu ssabo saagala genda mu geyeena eggulu gyeriri ne geyeena gyeri tewali motoka gye sinnavuga munsonyi okusikweraga envirako gamba nti kakati kangende mu geyeena mvuge kangende mu nnyanja mvuge ku Land Cruiser nsize nezi Land Cruiser bambise bwe muba mwina bwe muteebereza okukikola siri omukubo eggulu lijja kunjulira amazima tegeekweka naye tusigala tuli bantu ba bulijjo oba batera okukulabako ng'ogenze okuwuga ne bagamba mbogenda mu simanyi na kuwuga teweerabira nti ze nazaalibwa mu kyalo era abaana bange mu America bansekerera nti mami you embarrass us when you go with us for swimming and you just sit there to watch omwana yazaalibwa mu kyalo abamanyi okuwuga nga nakuyigirawo nagenda mu America London nga ngenze kuweereza Katonda nakubaako obulamu kukyuka kati nze emyaka gyange egy'obuto nabuuliranga enjiri nga bwenkola nali mubuulizi wa njiri mu America nga ndi muto ate nga ndi kadaama muwulidde ekigambo kadaama tetwabasooka mu bwa kadaama twasimula toilet ez'Abamerika twabakyusa pampers n'otuukeeko okwagala okulya ku nva z'ebinyeebwa ng'ojjukira pampa y'omukadde gy'okyusizza nga tokyagala kulya nva ezo naye ne tuzimba amayumba ne tuyamba abantu baffe mu byalo ne tubajja mu mayumba bw'ettaka ng'osuula wali eri Bayibuli yesebu n'ogenda n'okyusa abakadde n'enkyusa abakadde bulungi oluusi ne yeemulugunya mu bakama abo nti oluddewo mukyusa n'owulira ng'oyagala kayisaamu luyi n'ojjukira nti ndi mulokole oluddewo mukyusa naye olw'okuba bakusasula n'oguma twogereko ku njiri y'ennaku zino waliwo enjiri eri gye mwabulira enjiri y'ennaku zino ey'abavubuka ennaku zino kankunokolereyo okukumanya agamu mu basiraamu eriyo omusajja bamuyita Kiti bambi Seeka Kiti nedda eyaziika moze radio awo nzija mu basiraamu eriyo Kiti mu bakatuliki eriyo Kiibi si oyo okay mu bakatuliki eriyo Father Kiibi ayogera mu bakristaayo eriyo ndowooza Reverend Muwonge okay kati mu balokole waliwo Pastor Romushana waliwo Nabbi Sebwana Edward enjiri yaabwe yanjawulo si eri gye mwalimu kakati eno ey'okugamba nti waayo ng'akugamba ate waayo nga tonazimba nnyumba yo tozimba kanisa tozimba muzikiti nga ennyumba ye etonnya ewaka oba enjiri ekyuse ebintu gw'obiraba otya omukulu omusumba Isaac Romushana bambi simumanyi tetusinkanangako physically emirundi egimu simu yange ndeetera enjiri eyo yakulira mu maka nga taata musumba w'amaanyi ennaku zino mwine njogera nti abeera planned kid kale bw'omulaba alabika agendako mu jimu mutabani waffe kati bw'aba teyabonaabonako nga ffe okyegedde okugamba bambi kubanga akulidde mu bulamu bulungi ne bw'omutula olaba nga he's doing well nze ndowooza nti ayinza okuba ng'alina experience gyafunako mu basumba abatonotono b'omusumba omu emuleetera okwogera bw'atyo ne bayibuli etugamba okuwa ekimu ekyekumi taata you cannot in the book of Malachi the Bible says muweeyo ennyumba ya Mukama ebiremu ekyokulya kati nze ndiisa abaana ku street mu kibuga Kampala nkolagana ne poliisi abaana banoona emmere abaana b'oku street bampita maama ne bajjanga bonna bawunya ne mbasembeza era bwe mbasiriiwo bamanyi ogenda ku private theatre bagamba maama alabika tali mu ggwanga bali emmere buli wiiki sina lwa Sunday lwokka kubanga ku church tulinawo abasabi abasulawo emmere weeri buli lunaku bayibuli egamba nti waayo so that the house of the Lord will have food in it. King James translation eno gyensoma y'oluzungu olukaluba emmere giyita meat. Okay? And the Bible says bring your tithes and your offering into the house of the Lord so there can be meat in the house of the Lord. Emmere eyo y'abantu ng'abo bali ku street oba banuusa enjaga oba balya mayirungi
oba banusa amafuta beba abavaamu bapasita ab'amaanyi in the future. Yesu ayinza byonna. Nti lwaki ninasejo kakati gonoonya mbigambo. Yesu talina kye yakola bantu ku nsi ne lwaki bamukomerera. We need to be careful with security. Olaba omuntu akuvumira ku media nga tuna kyomukozi. Kakati ngoga nti kakati bonna banjagala. Kyobadde ogamba kusonyiwa okusala ekiri. Yes, ekintu ekyo abantu bangi bakyogerako. Pastor, abantu mubabuulira ate ne mubeera nga ne mu moto kwaliwo abasirikale ate baabo batuvumira ku media nga tuna kyomukoze taata. Alowooza nti buli lwokomawo kunyonyoze ne ssente. Nze ndi omu ku bantu abatasula na ssente wakazibeera mu banka. Yesu yakkiriza mu security ensonga lwaki bwe bagenda omukwata mu lusuku Getsemani bamutwale ewa Piraato gavana bamusalira ogw'okufa ne basooka ne bamukubaakuba. Peetero omu ku bayigirizwa be yajja yasikayo ekiso mu kanzu n'asala okutu ku baali bakuba Yesu abaali bamukwata. Yesu n'akuzaako kubanga Yesu alina ekisa. Kakati mbuuza omuntu ali ku lusegere lwa Yesu ddala yatambulanga n'ekiso mu kanzu nga Yesu takimanyi ze zaali AK-47 ez'emyaka eyo. Security zaaliwo okuva dda. Nammwe kye muva mutambula tosobola kusuubira kabaka Dawudi mu kibuga kya Dawudi Yesu mwe yazaalibwa nti yabeerangawo nga talina bakuumi kuba yalina abalabe bangi. Security has been in the Bible before. So yeah, tuba tetweraga bwerazi nti balooze nti nkuumibwa just kyekirina bwe kyotuna n'olaba ti omuntu bw'oba omanyiddwa. Nze kati neegombako okugenda okutambulirako mu Owino. Okimanyi nti sigendangako mu Owino. Mpulya bulizi nti eriyo abantu neegomba okugenda okutambulirako mu kikuubo naye bangamba otambula oluusi bakulinnya ebigere bakola kisimanyi bwe kiri kubanga eriyo abantu bangi. Ne bwe mba njagala ekintu mu kikuubo ntuma omuntu n'angulira. Njagala nnyo okubeera omuntu owa bulijjo naye abantu balowooza nti wa this and that. You have to watch your security. Nebaza poliisi nebaza UPDF ne security companies. Olaba bakuvuma kakati kituufu kati singa kituufu nga waya ziri teyabadde AI nga kituufu ndi ku kitanda. Bandisigadde bavuma nti yakafadde. Can you imagine? Can you imagine? Fundikira kubanga twagala kusibula sabbiiti eno. Essebo. Nfundikira nga nti mwebala batulaba ate balina ensonga zammwe tubasonyiwa bambi. Nze Katonda yaŋŋaana okusiba ekintu ku mutima kyobula abankebedde nga sirina bulwadde bwa pressure. Abantu abasiba obusungu balwala pressure. I'm not like that. So I can understand. Simanyi obufunye misinformation. Sometimes omuntu ayogera ekintu ku muntu abakiwuliriza ate nabo ne bamukyawa nga tebeetegereza. Nze mbadde nsaba nti ng'aba Africa oba abana Uganda twetegerezenga ensonga n'olyoka oyanukula. Tovuma buvumi muntu nga tokinaako nsonga oba byamako oba byaki ng'ate nawe gy'oli toteredde gwe weebuuze nti lwaki nawe bikutawaanya. Before you comment, please think about it and see whether it's worth okuvuma omuntu. Mbagala ndi mukazi mulokole sisiba busungu bambi ate mbasabira ne bibaviirako okunyiiga. Mukama bawe kye mwagala. We love you. We appreciate Delta TV. Delta TV, by the way, yomu ku TV n'ekifaananyi ekirungi. Tovaawo ng'owulira mu butuufu olabika nga alinnya ku nnyonyi. Mukama bawe omukisa. Naye pasita nga sinnaba kubanga nsiibula abantu sooka obawo omukisa abantu bali ku Delta TV abantu bali ku social media platforms ez'enjawulo singa onaavaayo kubanga emmere gy'ogaba ya mwoyo. Singa ogeza n'ovaako ku mpewo ng'abantu tobawadde mukisa tobasabidde mu mbeera zonna zonna gwe wamanyi oba obasabira bakola batya kiyinza okubeera ekyenjawulo. Bannange nga tweyanzeege mwebale kutuwuliriza tubasabira tubassamu ekitiibwa abalabi baffe tussamu ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka awangaale ne Nnabagereka. Ndi Pastor Irene Manjeri era nkimanyi programu zino zirabibwa abantu ab'amadiini gonna. Mikwano gyaffe abasiraamu mwebale era abasiraamu mukimanyi nti nze ndi omu ku be yabalabirako engeri gye muyambamu abantu ku street. Bannanga abasiraamu baliisa abantu ababonaabona ku street. Mwebale nze ndaba nti nange kimpa amaanyi okukikola nempa abaana bo ku street ekyokulya ne batasula njala ate nga basula mu mpewo. Mwenna abatulaba abalokole n'abanganze n'abatali balokole tuzza okwebaza Katonda
okusabira TV ya Delta omukisa, okusabira eggwanga omukisa, economy sinungi, naye Mukama abawenye omukisa ogw'amaanyi. Njagala kusaba sala. Mukama ndi wano mu linnya lya Yesu ng'omuzaana wo Irene Manjiri, nze gwe wanyulula mu ttosi emyaka egisukka 4 emabega, nze gwe wajja ku kasasiro ayi Mukama n'ontuuza n'abalangira. Queen w'e Bungereza yajja mu Uganda mu 2007, I remember, nze gwe yayita ku Serena okulya naye ekyemisana ekyeggulo. Who am I? I came from nothing and you called me. Era bino byenjogera babiwuliza mu nnyimba zange z'ennyimba kubanga mwe worshiper amwe singer. Buli bujulizi bwempa butuufu Mukama wanzija wala. Nsaba abantu abandaba oba abanyiigira abasumba ne balowooza nti ffenna bwe tufaanana, ffenna tuli baferefere, eriyo abantu ayi Mukama bazibula amaaso bakirabe nti tuli kye tuli nga tukisasulidde omutango. Kyova olaba n'atuvuma ku media tetumunyiigira kubanga tukuze tuvumibwa ne tusigala nga twagala abantu nga tusonyiwa. Nsabira abandaba abatannakkiriza Yesu Kristo bamukkirize kubanga Yokaana egamba 14 olunyolo mukaaga, John chapter 14 and verse 16. Jesus Christ is the way, the life and the truth. Nobody comes to the Father except through him. Balokoke bategere Mukama. Nkwebaza Yesu kuba nfunye omukisa guno okwogerako eri abantu bano bonna abambali mweru bakola bafaayo bawerere famire zaabwe, abaana baabwe, abakyala baabwe, bazadde baabwe, abazimba amayumba nga galuddewo okuggwa. Naffe tuzimbye ekkanisa y'abantu 2,000 eriko ne kalina. Gubadde mulimu munene nnyo, but we thank you kubanga nakati abakozi bakola. Ayi Mukama Katonda tukubiza ekitiibwa ne bannaffe bano mu studio mbasabidde omukisa ogutagirako obuyinike mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe, amin. Ebigambo eyo nno saala tebagiddamu wabula nze kannebaze babadde mu kamera producer omulungi Simon Peter Kabakamale, mukodomi wange Aruna Luwangula, social media tuyinawo Amani Lutakome, tuyina Akisam Kinaawa, oba ennaku zino ye Francis, tuyina ne Emmanuel Seriala. Mukoze omulimu mulungi nnyo ogwa social media. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaali. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.